Ssentebe wa National Association of Broadcasters Ken Kalisa ategeezza nti abayimbi bamaze ebbanga balajana olw'obutasasulwa ate ne basuubizibwa olw'okuyiiya ebizanyibwa ku ttivvi ne Leediyo nga enkolagana etuukiddwako yakuyamba okwesa ebitundu byabwe okutumbula embeera ez'obulamu bwabwe. Ate naffe tusaba UPRS abayimbi nabe bakuŋŋaanye bakole ki bajje babeere wamu basobole okuganyula mu kintu kino kye tukoze olwaleero. Okusinziira ku akulira ebiyizibwa James wasula mu ndagaano eno, Leediyo zaakusasulira akadde kamu n'ekitundu ate ttivvi zisasula akadde kamu $7,000 buli mwaka. Balina okusasula deposit ya million 3 aba Leediyo, aba ttivvi balina okusasula deposit ya million 3 n'ekitundu. Kakati tuba tubasaba omwaka nga guweddeko batuwe audited accounts zaabwe tutwaleko 2% sente ze bafunye. Kati UPRS tumaze naye emyaka 4 ka Vision Group, naye waliwo Leediyo ne ttivvi endala zibadde tezisasula. Kati ekibiina kibaleese ne kigamba ffenna abakozesa ennyimba z'abayimbi tulina zikola ki bazisasulira. Kubanga omutindo gubadde wansi lwaki tabula siri well remunerated, sisasulwa bulungi. Bwe tubanga tusasulwa bulungi kitegeeza kigenda kuba kiggwawo. Abantu abasinga ebintu ebyo babikosa, aba taxi, aba boda boda, aba soda, abaki basasulwa. Naye abadongo ennyimba zaabwe zibadde zikubwa ku ma radio stations ne TV stations nga tebasasulwa n'abakwadde olw'etteeka ebigamba bano sasula. David Sikayombya yakusakidde eggulu eno ku lwa Bukedde TV.